Ng'ensi yonna erindiridde okujaguza olunaku olwa Eid al-Fitr, abasiraamu bali mu keetalo balindiridde okulaba nti obanga ddala kirangirirwa nti Eid ya lunaku lwa nkya oba ng'enaaba ya lunaku oluddirira. Naye obubaka obw'enjawulo obuyozaayoza abayisiraamu nga bubakulisa ekisiibo bwatandise dda okuvaayo. Buli muntu mu ngeri ye avaayo n'ayozaayoza abayisiraamu olw'okumalako ekisiibo kyabwe, kubanga ne bwe kiba nti banaasibuluka ku Lwamukaaga era we kiri bakitambudde kiba kiweddeko. Ne luba nti bagenda kusibuluka lunaku lwa nkya era kitegeeza nti olwaleero baba bakimalirizaako. Nabwe gutyo nno n'empologoma ya Buganda Namunswa Cuucu Magulunnyondo Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka avuddeyo n'aweereza obubaka bw'Abayisiraamu obubayozaayoza okumalako ekisiibo era ng'abaagaliza okusigala nga batambulira mu kkubo ettuufu lye babadde batambuliramu ebbanga lyonna. Avuddeyo n'awandiika obubaka bugamba bwe buti: woofiisi ya Kabaka wa Buganda, obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ku Eid al-Fitr omwaka 2023. Twebaza Katonda asobozesezza abantu baffe mwenna okumalako ekisiibo n'okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa olwa Eid al-Fitr. Tusaba Omutonzi abawe empeera ne tuganyula ffenna tusobozese buli muntu okweyisa obulungi, okuyamba n'okusaasira abali mu bwetaavu, okwenenya n'okusaasiragana byeyolekenga bulijjo mu bikolwa byammwe. Essala zammwe zituuke ne ku bakulembeze baffe, bongere okwefumitiriza buli kiseera ku bukulu bw'obukulembeze n'obuweereza bwe bavunaanyizibwako. Balina okumanya nti emirimu gye bakola gyetaaga ekisa n'okufaayo ku bulamu bw'abo abateesobola era abeetaaga obuyambi, naddala mu by'obulamu, ebyenjigiriza n'okubeera ne we basula awalungi. Mwongere okusaba abantu baffe batuusibweko obuweereza obulungi obuleeta enkyukakyuka ezimba abantu baffe okubeera mu mbeera eyeeyagaza. Twegomba okulaba nga amalwaliro gaffe naddala agali mu byalo nga galimu eddagala n'ebintu ebirala ebyetaagisa naddala mu kuzaala kw'abannakazadde b'eggwanga. Kinakuwaza okulaba nga tukyalina amasomero agatalina kaabuyonjo n'abayizi nga batuula ku ttaka. Bino byonna bikosa obulamu bw'abantu baffe n'okuzingamya omutindo ogw'ebyenjigiriza. Ensula y'abantu baffe ekyali mbi naddala mu byalo naye mu nzigotta z'omu kibuga ekyongera okuleeta endwadde mu bantu baffe. Bino byonna byetaaga essaala n'obukulembeze obulungi. Tubaagaliza essanyu nga mujaguza okutuuka ku Eid al-Fitr. Allah abakuume. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. N'olw'ebigambo ebyo obubaka bwa Kabaka, obubaka bwa Ssaabasajja tebwongerwako, mpozi twongera omwebaza obwebaza nti ssebo tweyanzizza olw'obubaka bwaffe obwo.